kuba bada nsinge tubawalimula kunebezinga ki kontyonero kebuulaba abo yabuukita olaba yafuna vakusuwanu Berapa?
Obuvuddeko omusajja okuba nga tujaganya kuzungwa amataka abaana balina naawe oli musanyufu yalutira omusajja amazima matuufu n'amuwanika ku muti yeewaana amataka aganyaga bunyazi okera ku makya n'ofuba ogula akabanjako onatuza famire nokera ku makya nti awo oli mu bukyamu awo oli mu buki toyogera kugamba wanuvaawo Kalangu abadde asa abantu asibye abantu n'abamu bakyali makomera kale okutwaliza awamu nga banakazi tuli basanyufu musajja kubanga agenze Isabira Zubairi mpira kitwe kugereza okutwaliza awamu mu bbaale wano mu Kayunga omusajja abadde atuyisa bubi anyaga amataka gwe toyogera gwani ayogera nga Kalangwa yaliwo so abantu tuli mu kujaganya okutwaliza awamu emotoka yaguma nebalwana okujjayo omukulu kati piki eyage yabadde amangu awo nensobola okumuddusa amangu mu ddwaliro nembagamba muteekeko koleki tumudduse mangu namutuusiza ku ddwaliro eddene eri Kayunga balala webatusinkanye tukolagana nabo sawa zirimeko sawa zabadde 4 mugeji era kukumi awulidde bagamba nti driver yeekanze wa piki driver yeekanze wa piki yabadde awagambidde mu luggi tusindika emmotoka tugezaako mmenya enzigi okumusikayo bamusiseeyo nembaga piki ino tukoleki mutwale speed naye nga simanyi tuvugamu ki mukulu era teriyadde n'omu yatugoberedde mu kkubo twagenze bulungi paka kutuuka ndi mutuuze w'essukka embeera yabadde yabadde mbi kuba kikanga bwakyatugiddeko okusawa nga 3 kitundu nga zigendako na 4 omukulu ye kale engeri accident gye yabaddemu omukulu ono yadde afuga omukulu Kalangwa abadde bamuvuga yeekansa owa piki mukwekanga owa piki emotoka netalanduka negweri neyekyusaamu emirundi n'emirundi emingi ddala kuba accident yo yabadde nga ekyamazima tosobola kuwona era omukulu Kalangwa yabadde ne bodegaadi we ekyamazima naye yabadde awunze era we yavudde bwati mmotoka n'abuuza omukulu aliwa naye nga omukulu bamututte Kayunga eyo embeera bwetyo we yabadde naye nga speedi yo yabadde nyingimuuko naye nga kino era kiba kigenda mwena abavuga speedi bannange obudde bw'ekiro musalanga ku speedi kuba era tugambe nti speedi eyavuddeko obuzibu yabadde ava ino Kayunga ngadde eno Jinja kati awo kyekyo wekyabadde naye nga abavuga speedi mbambi musaleeko bampita Mbala Kadaso Suka district Kayunga. Kalangwa abadde mumanyi? Kalangwa abadde mumanyi. Otya abadde ate? Abadde musajja muntu mulamu. Tubeera mu mbeera abadde musajja mubi. Wadde omuntu yenna omulamu tabulako kintu kibamugamba nti neki mubi. Naye nga embeera tezibadde musajja nti mubi, abadde musajja muntu mulamu. Omuntu abadde alese enkulankulana yadde atuwadde shero nga mukolotaawo nga tulinako amafuta. Abadde musajja mubi nga alina amataka munakamyo mu Lukoola, abaana bagenda ne bakola bafuna akasente era tulina nnyo kubanga baana
tusaba Mukama Katonda amuwe ekimuli ekirungi. Oluwa kuno owulireko nti ki ekyaviddeko akabidde kati? Ekyavuddeko omusajja yabambi emmotoka yabadde ndowooza ejja sipiidi kubanga nange nabadde akusheera oba yakutuse ki sipiidi gyagiddemu yabadde ennene kati tetwategedde buzibu bwakoze ekimotoka neyeefuula era bagenza bamugyeko bukya era bamutwala nga akyalimu akakola nange yabadde embeera nasimu yakuula ku makya kuno tyakoze eki afuude naye nga twabadde Kanso yeyo Moses ansala ati Jagwa Marina Zero ku district ate era sekretary wa NRM wanaziko sub-found nze minisita atwala ebyensimbi n'okuteekerateekera Kayunga olunaku lwa jjo ekiro twatandise okufuna amawulire nakusawa nga 3 kitonde nga amawulire gonna gajja gatugamba nti kyamaani waffe ate nga senior presidential advisor special duties omwami Moses Kalisa Kalangwa afunye accident. Ffenna tetwasobodde kikkiririzaawo kubanga si ye muntu gw'obadde osuubira nti asobola okufa mu ngeri eyo, naye twagenza okulaba amawulire gatugamba nti bamutadde ku bifawe tebasobola managinga efalu netw ambulance esobole omutwala Nakasero bwe yatuukidde nga mufu. Nga Kayunga ekyamazima tunyoleddwa nnyo era Kayunga esaliseeko ebitundu nga 9 ku bikumi naddala mu NRM yali yagwawo e Kayunga. Mwami Kalangwa yabadde akomezaawo NRM. Mwami Kalangwa abadde akwata ssente ze ng'omuntu n'aziteeka mirimu gy'ekibiina. Ffenna nze okujja ku bukulembeze nagiramu NRM naye nkakasa okuba nga nagira ku maanyi ga Mwami Kalangwa. Ffenna ab'NRM abayitawo ogenda ku Honorable Wantengel South Mwami Baseke Fred singa teyali Mwami Kalangwa singa Baseke CMP. Ogenda wano ojja kulaba Mwami Muwonge chairman wa district singa teyali Mwami Kalangwa singa Muwonge si chairman. Almost council yaffe ya district leero tuli ababaka 32 naye tulina ababaka 24 bonna ba NRM. Awo gonna maanyi ga Mwami Kalangwa n'olwekyo nga Kayunga tugenda tunyoleddwa nnyo ate era tusaba era Omukama tubize amuwe ekimuli eky'emirembe amusonyiwe byamusobako kuko singa omuntu tobulaako bizibu naye Mwami Kalangwa abadde atukoledde nnyo amanya gange nze Kabere kwa Fazili ssentebe w'erosi wano ekyalo kino so zabadde ssaawa 3 kati nabadde nva eri waggulu Zabadde sanaka? zawa ssaawa 3 nabadde nva eri kati engeri ya chairman erosi emmotoka ye edduka nnyo kati ono yabadde ava wano wa booda kati oli yagezezzaako okusiba lweva yabadde avuga chairman kali mu kusiba nemuva mu ngalo negenda nolaba nekuba ekintu kiri eyakikubye nebuuka nedda mu kikonko kiri oyavuddeyo neyefuula wali buti kati netudduka nenkubira giso nanga wange accident egudde muki neva tugamba baki basirikale kati emundu yavuddemu negwa mu lukonko luli ne magazini negweri kati abantu wano enkola yawano ababoda mutumu bagezaako okuyamba abantu kati bane mulimu omuntu yebase bagisindika netunula waggulu ne bamugjamu ogenda okutunula bwatyo muteeka ku boodi bamumuliza banange chairman era nenkubira gezi nogamba waayi chairman yabudde ku accident naye nga yabadde adduka nnyo naye kati mu kusiba kuba singa ndoza singa yagirese ku kkubo yabadde tafuna naye driver yagezezzaako okusiba era emmotoka nemuva mu ngalo nedda eri bweri wano ku luguudo lwamwe luno bo bungi naddala wano okukkirya wano okwambuka tuba twetaagayo nga hampo ennene ate nga amafuta gano bwe gajja kubanga neno si accident esoose nyingi bakatoberawo kumpi ng'abantu bana so senga sifuna wali ennene nawali ennene wali kiba kiyambako naye omuntu ajja eri
waggulu twagezaako okwemulugunya ne batugamba eno hayiwo tebasobola kuteekawo buki wekityo bwekirisi mujjukirako naddala abadde mwami mwange fe nasukka tumwenyumirizaamu emirundi esatu naddala kugulu yaffe transfoma yaffe yatuvaako naye twagezaako okukubira buli omu kyala naye lwe twamukubira tugamba chairman kankubuli enkya ssaawa 6 ojja kubanga transfoma eyeetu era amazima yatuuka zakafassa kale abadde mwange ate abadde wamu yaffe tusaaliddwa nnyo. Nze Mwonge Andrew, chairman wa district y'e Kayunga. Njagala twala omukisa guno okungubagira wamu ne bannakayunga bonna okufiibwako ssentebe waffe ow'NRM ate nga bate senior presidential advisor omwami Kalangwa Kaliisa. Disitulikiti yonna okutwaliza wamu kiseera kya kiyongobero, kiseera kya kunakuwala. Naye tusaba Mukama Katonda amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Chairman waffe tabadde mwangu nnyo wakusanga. Ekisooka chairman abadde kumpi ayambye buli muntu ali mu Kayunga afiirinzeeko omukono gwe. Chairman abadde tanyiiga nga ku makya muba musoowaganya olw'eggulo abeera musajja mulungi. Chairman tazikawo era tusaba bannakayunga bonna buli omu gy'ali. Olukiiko lwe tugenda okutuulamu wano lwe lukiiko lwe tugenda okulaba nga ffe bannakayunga nteekateeka yaffe ey'okuziika egenda kutambula etya. Tusaba Mukama Katonda Chairman Kalangwa amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Chairman Kalangwa kyensinga omujjukirako kiyinza okuba we nayingira ebyobufuzi yabadde chairman wange nti era okujja kwange mu byobufuzi n'okujja kwe ffenna buli omu yakontributingako ku munne tubadde nga tutambula bulungi era ebbanga lyonna abantu babadde bamanyinga Muwonge muganda wa chairman Kalangwa. So chairman ebintu bingi byatukozeemu omulimu mungi okukyusa ekifaananyi ky'NRM mu Kayunga. NRM okubanga buli kaseera erimu ebbugumu ogwo omulimu agukoze bulungi era kyemmanyi tujja kimujjukirako nnyo olubeerera. Chairman yabadde ayagala pate ye kubanga buli wamu wabadde activity ya pate obadde osobola okusangawo chairman Kalangwa. N'olwekyo abadde musajja atazikawo mu kibiina kyaffe era njagala okusaasira pulezidenti w'eggwanga ate nga ye chairperson w'ekibiina kyaffe kitalo nnyo kitalo ddala okufiibwako omusajja wo Nkwatanga. Eri bannayuganda okufa kwa Moses Kalangwa edistrict eno efiiriddwa kinene eggwanga lifiiriddwa kinene in terms of the party but ne mu ngeri endala eyawo kubanga investor omuntu atadde ssente mu byokulaakulanya eggwanga lino. Mukimanyi wano e Kayunga tetwalina ne media house. Olwaleero tubadde proud nga tulina radio Kasawa okwongera ku media houses endala. Is an employer, therefore twagala okumwebaza mu ekyo. My only appeal, when we lose somebody wetufiirwa omuntu wabeerawo ebigambo bingi. Njagala ebigambo bino bibeere bitono tugezeeko okwongera olulimi olutugatta okusinga okutwawulayawula. Kayunga esasule mwami Kalangwa n'abakoze mu ngeri yakwongera kunyweza kwegatta. Oli wamala okuvaawo ebyo bye twogera tebyongera kulaakulanya Kayunga. District yatandika 2000 nali vice chairman w'LC 51. Mu 2001 nali member of parliament. 2006 nali member of parliament. 2011 nali member of parliament. Ate minister emyaka 10. Kayunga okuva we yakula mbadde njiraba. Kalangwa yasooka kuba chairman wa NRM ejjinja naye nga alina beesi wano. Bwe yamala okulaba Kayunga ng'evuddeyo n'aga tuteekwa okujja tukolere ekitundu kino. Ne tutandika mpola mpola. Okusooka waaliwo ebigambo bingi kumanyi bwe oyingira politics abamu kuffe batufuula basacrifice nti muwagira ono bubi bwa ttaka ono mukola bwe muti ne mbagamba nze sirabangako bubi bwa ttaka. Eventually Kalangwa abadde akyusiza image y'erinnya lye babadde bamwogerako
era bw'obuuza omuntu nti gwe yakubira ttaka ki nga tewali. N'olwekyo bw'ati bwazze mu politics n'abeera unifier n'abeera mobilizer. Yes. Madada Sulaiman Chebakoze, Minister Emeritus, Member of Parliament Emeritus, but also Chairperson of the National Elders League, era Chairperson wa Kayunga Elders League, member wa DEC mu district here. Chamani waffe tabadde mwangu nnyo wakusanga. Sooka chairman abadde kumpi ayambye buli muntu ali mu Kayunga afiirinzeeko omukono gwe. Chairman abadde tanyiiga nga ku makya muba musoowaganya olw'eggulo abeera musajja mulungi. Chairman tazikawo era tusaba bannakayunga bonna buli omu gy'ali. Olukiiko lwe tugenda otuulamu wano lwe lukiiko lwe tugenda okulaba nga ffe bannakayunga enteekateeka yaffe ey'okuziika egenda kutambula etya. Tusaba Mukama Katonda Chairman Kalangwa amuwe ekiwummule ky'emirembe. Kalangwa kyensinga omujjukirako kiyinza okuba we nayingira ebyobufuzi yabadde chairman wange, nti era okujja kwange mu byobufuzi n'okujja kwe ffenna buli omu yakontributingako ku munne tubadde nga tutambula bulungi, era ebbanga lyonna abantu babadde bamanyi nga Muwonge muganda wa Chairman Kalangwa. So chairman ebintu bingi byatukozeemu omulimu mungi okukyusa ekifaananyi kye NRM mu Kayunga. NRM okubanga buli kaseera erimu ebbugumu, ogwo omulimu agukoze bulungi era kyemmanyi tujja kimujjukirako nnyo okubeerera. Chairman abadde ayagala pate ye kubanga buli wamu wabadde activity ya pate obadde osobola okusangawo Chairman Kalangwa. N'olwekyo abadde musajja tazikawo mu kibiina kyaffe era njagala okusaasira President w'eggwanga ate nga ye-chairperson w'ekibiina kyaffe. Kitalo nnyo, kitalo ddala okufiibwako omusajja wo Nkwatangabo akolera obuzungu. Yes, my name's I am Muwonge Andrew, the district chairperson. Yesterday we lost an important person in the district, the NRM chairperson and the senior presidential advisor, Mr. Kalisa Kalangwa. As I'm talking now, we are holding a meeting to see how the send-off is going to be moving. We are going to miss him. We are going to miss the NRM chairperson. He has been a kind man and a person who forgives at any point. So we are going to miss you, Mr. Kalangwa. May the good Lord give you, may his soul rest in eternal peace. So what are some of the contributions towards NRM? Yes, Mr. Kalangwa, he has been the NRM chairperson for the last 10 years, but there are so many changes he has made in Kayunga. Even if you ask a younger boy in the village of Kayonza, he knows the name Kalangwa. So he has made a lot of contribution to our party. NRM, no, people never felt NRM, but ever since Mr. Kalangwa came to the chairpersonship, everything changed. He gave us an office for NRM, whereby we've not been paying for that office, so we are going to miss him so much. Apart from the party, how was Kayunga? They have a saucepan for Mr. Kalangwa, and they have chairs and tents for Mr. Kalangwa. So you see, he has not been only the chairperson NRM that sits in the office, but he has been door-to-door and hands-on chairperson. So every village in Kayunga feels Chairman Kalangwa. So bagenda kumusubwa mwebale nnyo mwebale ddala. Speaker. N'ennaku nnyingi okutuusa okusaasira kwaffe eri famire, eri bannakayunga, eri bannayuganda, okufa kwa Moses Kalangwa. District eno efiiriddwa kinene, eggwanga lifiiriddwa kinene in terms of the party.
bato ne mu ngeri endala eyawo kubanga investor omuntu atadde ssente mu byokulaakulanya eggwanga lino. Mukimanyi wano e Kayunga tetwalina ene media house. Olwaleero tubadde proud nga tulina radio nga Sauti okwongera ku media houses endala. Is an employer, therefore twagala okumwebaza mu ekyo. My only appeal, when we lose somebody, wetufiirwa omuntu wabeerawo ebigambo bingi, njagala ebigambo bino bibeere bitono, tugezeeko okwogera olulimi olutugatta okusinga okutwawulayawula. Kayunga esasule Mwami Kalangwa n'abakoze mu ngeri ya kwongera kunyweza kwegatta. Oli bw'amala okuvaawo ebyo bye twogera tebyongera kulaakulanya Kayunga. Gwenga aludde mu byobufuzi by'e Kayunga. Yes. Mwami Kalangwa ono ajja atya mu byobufuzi? Kayunga district yatandika 2000 nali vice chairman w'ero C51. Mu 2001 nali member of parliament. 2006 nali member of parliament. 2011 nali member of parliament. Ate minister emyaka 10. Kayunga okuva we yakula mbadde njiraba. Kalangwa yasooka kuba chairman wa NRM ejjinja naye nga alina base wano. Bwe yamala okulaba Kayunga ng'evuddeyo n'aga tuteekwa okujja tukolere ekitundu kino. Ne tutandika mpola mpola. Okusooka waaliwo ebigambo bingi. Omanyi bw'oba oyingira politics abamu ku ffe baatufuula basacrifice nti muwagira ono mubi bwa ttaka ono mukola bwe muti. Ne mbagamba nze sirabagako bubi bwa ttaka. Eventually Kalangwa abadde akyusiza image y'erinnya lye babadde bamwogerako. Era bw'obuuza omuntu nti gwe yakubbira ttaka ki nga tewali. N'olwekyo bw'atyo bwaze mu politics n'abeera unifier n'abeera mobilizer. Yes. In summary, I am Madada Sulaiman Chebakoze, a senior citizen here, a member of DEC, of NRM, a chairperson of the Elders League. I want to say we have lost a great man in terms of the contribution of the party, not only in Kayunga, but beyond Kayunga and the whole country. Secondly, beyond being a politician, is being an investor. You will agree with me that you look at the petrol stations around here, one of the investors is Mr. Kalangwa, Radio Sauti, but also farming. He's been employing a number of our own children here, so it is a great loss. I want to appeal to the people of Kayunga particularly, that the loss of Kalangwa should only bring us together. Let us unite as a team and we pay back his effort by contributing to the development of Kayunga than causing a lot of unnecessary tension and rumors that are unfounded. Thank you. Ddala amannya agange nze Simbi Jime Mugwanya, RDC Kayunga district. Twali ne chairman Kalangwa olunaku olwa Friday, chairman LC5 yalalayira ne ba councillors ku district, era ndowooza nze omu ku be yasembayo okwogera naye nga oluvannyuma lw'okumala ate okutuuza sipiika mu ntebe nayogera naye ebweru nenyingira emmotoka yange nentama nayingira eyiye. Amawulire ge nasoose okufuna akawungezi k'eggulo kankubye wala nnyo okusooka nti afunye akisidenti era ali mu mbeera nzibu. N'asooka naddusibwa regional referral y'e Kayunga, ate bwe bamaze n'amutwala e Nakasero okulabika nti obulamu bwe butaasibwa. Naye awo mu dakiika tonyo twafunidde amawulire nti chairman obulamu bwe buweddewo, avudde mu bulamu bw'ensi eno. Kitalo nnyo bannakayunga, kitalo ddala, ate era n'okubagiza eri ba famire bonna bonna ab'eŋŋanda, abaana, bakyamaani waffe, kitalo nnyo, kitalo ddala. Naye ate kitalo nnyo eri NRM fraternity
NRM tuviiriddwako omuntu gwe tugamba nti tazikawo. Ebbanga ettono lyenkozeeko ne chairman Kalangwa kubanga nakamala mu office ya RDC e Kayunga myezi 2 kati, abadde muntu ayagala ennyo okukolagana buli muntu, era yampa reception nga nakajja e Kayunga nnungi nnyo, era neyeeyama okukola nange kinkwasizza nnyo ennaku, era mpulira nga ndi mwennyamivu okulaba nti akadde kenkozeeko naye akatono bwe katyo ate obulamu bwe butwalibbwa bugibbwawo. Tulowooza nti movement sajja ow'amaanyi kubanga ne president abadde amwesiga ng'ebikwatagana Kayunga abuuzabuuza Chairman Kalangwa n'amugamba kiri bulungi, ebyenkulaakulana, ebyenjigiriza, ebya buli kimu, ebyobufuzi byonna bibadde byetoolera nnyo ku Chairman Kalangwa, era nga embeera yonna ebadde nnungi ddala. So kitalo nnyo, kitalo ddala eggwanga lifiiriddwa omuntu atazzikwawo. We are here on Friday on the swearing-in ceremony of the chairman LOC 5 and the council, the district council, and he was okay. We didn't have any problem. We concluded the function late in the evening and we separated. Only last evening to hear news that he has got a terrible accident and he has died. I'm just sending my condolences to the immediate family, but not only the immediate family, but to the entire NRM fraternity. We've lost a person whom we cannot replace. President has lost a representative in Kayunga. He has lost his senior presidential advisor. Actually, by giving him that position, he's trusted him so much, because I'm very sure that the president was looking on to see that Kayunga is changed by Mr. Kalangwa's services. But unfortunately, he has gone, he has left us. We pray that God comfort the family and the community.